kuba UCC etegeka empaka ne mu mpaka ezo njagala nawe wennyini ombuulire mubona abawangula awadi mbuli abantu basatu bomanyi bategeka awadi z'abayimbi tomanya abayimbi bawangudde oza lwaki tetwesuulire gwa naggamba tulwanye nnyo naye abo abalina tukwasaganyizaako okuvaayo be batusuuliridde kikiri kyegambira nja kizza ku gavumenti nti omulimu gwa firimu kusooka ffe twatandika ne Katemba owa stage naye mu biseera ebyo ng'omuzannyi bakuyita muyaayi ne music yo yajjira wano ng'omuyimbi oba muyaayi ne wakati baagala okole mulimu gwa buyimbi n'ekiseera bwe kyatuuka music n'atandika okufunibwamu ssente buli omu yagwegomba nayagala oguyingira ne gufuuka ki omulimu kyekiri ku firimu nti essaawa zino firimu ffe tulwana ne bannaffe be tulwana nabo abo abatutwala kugamba tebatwesigamyeko kutukwasaganyizaako nti batulekeredde ne kati ku mulundi guno tugamba kuba kati twapenetratinze twazudde ne tugamba atuyitewa eddoboozi lyaffe lwaki terituuka ng'eri abala bwe lituuka kati ngenda kuwa example eri emu nti ennaku zino wabaddewo ennyimba ezifuluma ne bagamba mbi n'eddoboozi eryo livuddeyo mangu nnyo kumpi Uganda yonna ne bamanya nti gundi ne gundi olimba gundi balikoze eki ne kati njala kuwa example. Breaking news, context, analysis. And all the while keeping it factual. A new form and shape. It's gonna be smoky. Ababawo ekyo kye balaga ne batuwaako busamambiro oba okitegeera nti kati tugambe essaawa zino kuba kati bagenda tegeka empaka ne tugamba nti ffe ababawo emirimu gyaffe temutufuddeeko kakati naffe tugambe nti tujja gibawa okitegeera tetujja gibawa naffe tugambe nti kale oba temwagala tubeererawo naffe tugenda kubawa mirimu kale tubeererawo tulabe ani anaasala kuba gojja kuteekayo budget iwa ne firimu gyogenda okuteeka mu competition teriiwo UCC etegeka empaka ne mu mpaka ezo njagala nawe wennyini ombuulire mubona abawangula awadi mbuli abantu basatu bomanyi tolaba mu movie industry FPF bazita UFF Uganda Film Festivals bamekambu yayo basatu omwaka ogwaggwa bomanyi abawangula bategeka awadi z'abayimbi tomanya abayimbi bawangudde oza lwaki nti bennyini katate bwe bakifunamu bufunyi kuba abakola budget nnene katate ffe bannannyini mulimu bennyini babawo ekyo kye balaga ne batuwaako busamambiro oba okitegeera nti kati tugambe essaawa zino kuba kati bagenda tegeka empaka ne tugamba nti ffe ababawo emirimu gyaffe temutufuddeeko kakati naffe tugambe nti tujja gibawa okitegeera tetujja gibawa naffe tugambe nti kale oba temwagala tubeererawo naffe tugenda kubawa mirimu kale tubeererawo tulabe ani anaasala kuba gojja kuteekayo budget iwa ne firimu gyogenda okuteeka mu competition teriiwo tulabye abayimbi oba entertainment industry balina awards zebateekawo naye ateegamu abafirimu mu mwaka negobererayo omulundi gumu naye wano tulabayo tulaba eno n'ategekawo n'ategeka awards ez'enjawulo oba bino twakalaba awards ezisukka ndowooza 5 naye nga buli omu ategese kuba baki nga z'abayimbi nembuuza mu abazanyi ba firimu temukoze kimala kubanga babawa awards ezo abategesi batakoze research emala buli mwaka gavumenti nga UCC etegeka empaka eza PIF kati ezo ze ziri jeno zetuyinza okugamba nti zeza gavumenti nate si yeyokka ne PIF etegeka waliwo n'empaka endala ezibeerayo kale lwakuba tezibeera nnyo gazetted abantu okuzitegeera kati fe abafirimu tuzimanya ne tusuula ne katugamba eno eri official ey'eggwanga lyonna gye bateekawo omuzannyi wa firimu afunemu tetuyambye ne bwe mba nga nze nkedde Kenipo n'empangula award ekomaawo ne bw'oba ompadde bu miliyoni 5 oba tebumala because ngenda kola firimu nga nkinemu miliyoni 10 miliyoni 2 okitegeera ziri sente zina kizigenda kunnyongerako neze kyenkusaba kiri kimu kunkolera akatale gwe kola akatale sente zo zireke kuba nja kola firimu yange nangifunemu biliyoni ya sente nga akatale weekali ne kati kitegeeza gwe miliyoni 5 zompadde onziba maaso kati tulaba kati essaawa zino abaali bawangudde kwa award kale tuganje bawa miliyoni 5 miliyoni 10 kati bali luddawo era omusanga atambuza bigere omusanga bamubanja mu nyumba omusanga kugamba n'abaana nga bamuleme n'okuweerera oba okitegeera kati kyetugamba nti bo tebatuyambye bandi badde baboosting omuntu kale tugambe nti gwosinze gwo wakabi ensi yonna gwemanyi
bakugazetinge bakube mawulire bakuteke ku TV filimu zaffe baziteke ku TV ate nekira kye bakola ekikyamu batekako filimu zitali classified ez'abazungu okitegeera ffe batugamba filimu ezammwe kino na kino na kino tetukyagalamu ne tukkiriza kati ate oba otudde ku TV n'abaana mutudde ebintu bye babaganye mu filimu mwezammwe ezawana eza local content gwe muwaayo ate bye bateeka muli oba okitegeera nti ziriza ate bazifunira na ku bwereere weewuunyi tebateekamu ssente nate fe abateekamu ssente wano ewaffe ate ezaffe tebakoze eki tebakikoze ate bannayuganda munnaye bazaagala nze nyala nkwakase nze mabegako natundako ku firimu do to do ng'abantu bagulira ddala firimu zaffe bulungi nnyo abantu bo bazaagala oba okitegeera akatale kaffe jasi kabulamu kintu kitono nnyo tube nga tufunamu kati ffe kyetusaba gavumenti ekole ki etubeeremu tujja funa mulimu gwaffe ate tujja guvaamu mpaka era nga bakoze eki ate tujja bavaako era tujja babeerako mpaka nga bakoze eki tukola ki kyetwetaaga kubanga no si politics mulimu ate bafunamu omusolo oba okitegeera nti bwe nagenda n'entunda firimu kati waliwo kale TV ze zivuddeyo ne zigula naye bajjako omusolo ku ssente ezo ze baba batuwadde oba okitegeera kitegeeza batufunamu singa temutufunamu singa temukola ki temuggyako omusolo kati ekyokusasula kirimu emirundi ebiri gwe oyagala akusasule yafunye eki omulimu gwakoze agutunzeewa ekyo sijja kirumamu kituufu abasinga tebalina busobozi busasula abazannyi n'olwokuba nti omuzannyi olina talenti ate ekintu okyagala ne muteesa bye muteesezza at the end of the day anafairing okola ki okusasula naye ebyo byaliwo kale emabegako naye kati essaawa zino mulimu abamu ab'olubatu asasula ate mulimu n'abo abatakola ki abatasasula naye ate oluusi nabo abatasasula tebasasula kuba tibalina oluusi baba tebakola ki tebalina kyekino kyetugamba nti no producer bw'anaafuna nange omuzannyi ngenda kukola ki ngenda kufuna ne producer wana batafunye nange sigenda kola ki sigenda funa ate kigenda kujjawo kiri nti sigenda kuzannya because gwe mulimu gwange oba kitegeeza tiimu ya mupiira oba otateeba goolo tekitegeeza nti no tolina kusamba mupiira Ladies and gentlemen, you must tune your bass, tune your bass. The long-term benefits of bass have been proved by scientists.